Inside Out. Right, kale nkwandiza ku the inside out nga bulijjo wetubeeranga tuteesa ku bintu ebyenjawulo. Njagala kwebaza kubeera naffe ate n'okutugoberera. Ndi ne mukulu Abdulnoor Sentongo Kyamundu, omwogezi w'ekibiina kya Justice Forum JEEMA, omusomesa omutendeke. Twali naye sabbiiti ewedde n'ayogera ebigambo bimwasiima obulungi, nemutendereza musajja mugezi nnyo. Kale bulijjo singa oleeta abantu bwe batyo, omusajja alina amagezi. Kyamundu musomesa naye nange ndi musomesa, kale nze musomesa asomesa omusomesa nemufuna ebyo bye mwagala. So mwalibadde musookedde kunze omusomesa eyasomesa omusomesa okufuna ebyo bye tuliko. Kale nsanyusa okukulaba. Sebo nange neesiimye okusinkana olwaleero n'abalabi ba Inside Out. Njagala okubeebaza okubanga bagoberera ebigenda mu maaso. Kirungi tubadde n'ensonga nyingi nnyo nnyini ddala, naye nga sinatula mu nsonga zino eziri social. Tusooka kubuuza gwe nga memba wa opposition olaba mwetegese mutya ahead of the next kalulu? Kuba sure kalulu kajja, and you are key actors in it. How prepared? Ndowooza mu kiseera kino mwe tuli, omuntu akutunuza mu kalulu ka 2026 mu mbeera eri mu Uganda olwaleero abaako ekikyamu. Yes, omuntu olwaleero akutunuza mu kalulu ka 2026 mu mbeera eri mu Uganda kalimu ki kyetugenda okukajjamu? Biki otegeeza? Kalimu ki ekyenjawulo kigenda okuva ku bye tulabye emyaka egisaana? Toyina kintu kyanjawulo kyolaba mu kalulu kadda? Tekiriiwo. In fact waliwo enjogera egamba nti bw'okola ekintu kyekimu ebbanga lyonna n'osuubira nti ogenda funa results za njawulo oba mulalu. So toyina makulu golaba mu kalulu kaddako? Sigalinaawo nnyo. Uganda abuuza therefore. Sigalinaawo nnyo okujjako. In fact eyo position ndowooza yange naye ngisharinga n'abantu bangi mu party. Nakugamba lutwali wano nti survivorship, bannabyabufuzi olwaleero bali ku survivorship. Olwokuba bali ku survivorship, aba asuubira kalulu kaddako yaafuna ekifo, so okukyusa eggwanga. So it is individual centered. Yammwe omuntu yeefaako yeka kumanya kiddako. Kyenkugambye abantu abasuubiriza mu bululu babiriivinga nnyo, boba balinda nnyo akalulu akaddako yeetabemu afune ekifo. So si overall nkyukakyuka kukyusa ggwanga. So si kukyusa ggwanga. In fact nina we nabadde nabeerawo mu byobufuzi ng'agamba nti Uganda kakati abantu tulina kubatikka tubatwalenga ebweru, omwana afune visa kuba yadde ayogera ku graduations. Abaana bano abagraduate ze tubakoledde ki? Nagamba nti kujjako okugenda okubafunira visa bagende ebweru bakube ekyeyo. Olwo ate kyawukana kitya ne Serevali gwe twali tuyombe? Ne mubuuza ndi kakati olwo oyagala okozesebwa ky'okulaakulanya eggwanga lino nga bonna abawano bw'obeera ng'olowooza nti abantu bonna kati tulina kubatikka genda bweru. Tulina ekizibu mwami Simon mu ggwanga lino. Tulina bannabyabufuzi oba abantu abaagala okutukulembera abatalina solutions ku bizibu bituluma mu ggwanga lino. Weewuliriza kyoyogedde okitegedde? Yes, tulina abakulembeze bangi mu ggwanga lino nga tebalina solutions ku biki bigenda kutwala ggwanga mu maaso. In fact olwaleero politics wa opposition yeetooloolera ku kintu eki Museveni agende asobola okukinnyonnyola n'amatiza. Maybe is the problem. Oyabeera champion. Maybe is the problem. Yes, I agree nti Museveni. A million problems are solved. I agree nti Museveni kizibu kya ggwanga lino. Naye ate Museveni okuvaawo kwe si kwe kugenda okufuula abali mu mbeera gye balimu olwaleero bo bagenda kubeera beta olw'okuba Museveni avuddewo.
kiddemu kitegeere olwaleero ebizibu bye tulina mu ggwanga lino ebimu ebiri social ebiri economic n'ebirala mwami Museveni singa avaawo obviously agenda kuvaawo abalina ababifeesinga olwaleero si kyekigenda okubawa solution oba si kyekigenda okubimalawo mu bulamu bwabwe. Omuntu olwaleero omwava talina ssente okuvaawo kwa Museveni si kwe kugenda omugaggawaza. Era munnabyabufuzi oyo gwe nkugambyeko nafunyemu light moment naye ne mugamba nti naye gwe oli successful in a dictatorial regime. What have you done that you can inspire others with? Nabo bakole ki? Kikulu ekyo babeere successful. Embeera mbi ya dictator succeedinga n'obaako magezi kigowa nabo okusucceedingira mu mbeera eyo. Kuba tugenda kwesanga obuzibu olwaleero buli e Kenya nti e Kenya bannaffe baalaga abo tiimu ya UDA eya president aliko yalaga nti ebizibu byonna ebiri mu Kenya bigenda kuggwaawo singa Uhuru na kuva kwa Uhuru mbuyinza ne bwe yakola nabo handshake ba Raila Odinga. Singa bavaawo ebizibu biweddewo, ebizibu tebyaggwaawo. Olwaleero abantu beekalakaasa ne mu bitundu ebyalonda Ruto 90% ebyabakalenjini babuuza kiki kye watusuubiza, kiki kye watusuubiza nga tetukiraba. So kibi nnyo okulowoozesa abantu. The hustlers nation is actually becoming yabasuubira ne hustlers fund etalina kyebagasa. Ekyamazima gavumenti tesobola kuwa buli muntu ssente zisobola kusolovinga buzibu bwe. Kakati twesanze mu mbeera nti abatukulembera solutions zabaggwaako kati bayiiya buyiiya Kyamundu nkubuulira what are you saying? Abatukulembera olwaleero solutions zabaggwaako babeerawo ne bayiiya buyiiya katugezeeko kino katugezeeko kino. Twalina wano ebyasema plan for modernization of agriculture. Actually government yatandika ndowooza mu 97 yawo nejja n'entandikwa scheme yakuliranga Kisamba Mugerwa. Yes. Ne bitakola. Yes. Ne babivaako ne badda mu plan for modernization of agriculture. Yes. Ne bitakola. Ne babivaako ne badda mu NADS, National Agricultural Advisory Development Services. Ne bigaana. Ne babivaako mu 2016 mwami Museveni najja n'atugamba bonna bagagga. Walimanyi bannayuganda beerabira bino tebakyabijjukira. Era n'atugamba nti buli family mu Uganda, buli household bagenda kugiwa ente. Simanyi obe wamwe yafunikayo sezinnatuuka naye mu kisanja ekyo yaga bonna bagaggawale aleeta ng'alaba ekyo kyekigenda okukola ki. Tuze ne tubeeramu n'emyoga katulina sima parish development model ebintu by'okugezesa obugezesa watali concrete plans zigenda kuyamba bantu babulijjo. Have you because enjawulo ya JEEMA ekibiina kyammwe badde bweti nti mmwe mulina obudde obutuula mu kibiina ne mwekizamininga poliisi ya gavumenti ne muleeta n'alternative ng'ekolera mukamawo mwami Asumani Basaali Honorable abadde n'amateeka galeeta mu Parliament nga galubiriddwa okukyusa ebintu ebimu. JEEMA etutte obudde okwetegereza parish development model PDM tebikola twabyetegereza bitakolera tebirina ekisooka one buli parish bakugamba bagiwa million 10 for 100 people buli mwaka. Tegeza mu myaka 5 abantu 1500 babafunye million. Kati nze omuluka gyenve waffe gwa mu kyalo bayitayo Lusango ewaffe. Yes. Ne muluka gwaffe mulimu abantu abagulimu abavubuka n'abantu ababulijjo balina ebintu bye bakola ebizitowa billion nga 20. So tebeetaaga million 10 nti zobawa obusibavu kakati anti kyenkugambye nti abantu bano ebintu bakola byakugezesa. Bw'oba onookola ekintu kola ekintu
like kanko ekyokulabirako bw'oba oyagala okucreatingira abavubuka emirimu waliwo omulimi w'ebikajjo ali ewammwe luddawa Buyuge Gadumire wali abalima ebikajjo bangi alima ebikajjo oyo ku kyalo omunene alina obuzibu bwasisinkana ayinza okuba ebiwuka bimutawaanya ayinza okuba talina bigenda kugatta value ku bikajjo byalima kakati bw'oba oyagala okuyamba community eyo oyo yennyini oyo omunene bw'oba oyamba fe emodo yaffe ey'ebyenfuna omusajja oyo muyambe bw'ona amuyamba n'akola value addition of course agenda kukozesa community agenda kuemployinga omwana eyamaze Makerere ataafunye mulimu amubalire ebitabo abeere sales representative ebintu ebyo bwe bityo so bannayuganda tebeetaaga handouts bw'oba oyagala okuyamba abalimi one take up extension workers at least ku level ya parish nti mu parish abantu abalima ennyanja zaabwe ne zikala ne zikubwa simanya kiwotokwa babeere nga bamanyi nti ojja kugula eddagala bwe riti ojja kukola bwoti waliyo enakawa wano waliwo institution ino ya gavumenti bagiyita something research something air research waliwo proposals nyingi eziri agri based omuntu nga gavumenti yagenze n'ekiteekamu amaanyi nefuna proposals ezo negamba nti abalimi b'ennyaanya tubayamba batya okugattako omutindo ennyanja ne zitabeera za riski nti sizoni emu zirinnya sizoni emu ne ziba za kidibo kakati abo bw'obayambira mu ekyo oba oyamba community ti omusajja agenda kulima ennyaanya ze bwe zinaaba ez'ekidibo nga yakozesa sente nnyingi tagenda kubiddamu kituufu naye nga tuimportinga ketchup wano okuva mu America simanya brand za American Garden ketchup yes ketchup nga bamukola mu nnyaanya ezo tukola ki kituufu gavumenti ezo sente mu kifo ky'okuziteeka mu bintu okuziwa abantu bazinywa walagi baziwaseemu abakazi ziteeke mu bintu ebinene ebiyamba community ekirungi waliwo so your alternative model is mu muluko ogumu muyambe muyanga omulimu wa yike 10 ayongereko banga alima yika 5 the multiply effect of muyanga's growth yes can develop the others esobola okuyamba abalala yes is that not a capitalistic tuli mu capitalistic economy Uganda is a capitalistic economy kyagala ekiganda maybe a mixed one we are purely capitalist kyekyatutunza zi UEB kyekyatutunza zi direct cooperation kyekyatugazaawo simanya zi marketing boards and cooperatives endala fenga tugamba wiya kyamundu ekizibu kya capitalism eri nti buli omu kululwe katonda kulwa fenna kakati naye buli omu kululwe abantu tebasobola kwebeererawo nafuna omukisa n'ennyumyako ne mwami wava munno naŋŋamba nti one ekisooka omuntu okugaggawala yagamba abantu ffenna katonda atuwa obudde bufaanagana ffenna tulina essaawa 24 mu lunaku naye abagaggawala beba balina kapasite yeewola ku budde bw'abalala ne babukozesa ebyabwe abagaggawala be balina kapasite efuna obudde bw'abalala ne bo ne babukozesa ebyabwe saawa zolya gwe noba n'essaawa za noba n'essaawa 24 oli naakwewolako 10 zewandikoze ewuwo ye naakuyita n'ozikolera ewuwe era yagamba nti bw'oweza essaawa 25,000 zojja ku balala obeera bilioneya oba oyingidde eriigi mu mwaka mu wiiki mu lunaku essaawa 25,000 essaawa 25,000 kasita ozifuna ez'abalala n'ozeewola ne zikola bibyo kitegeeza oyingidde eriigi ya bilioneya the 2,500 hours other people are working for you on top of your 24 hours obeera bilioneya kati gwe muyango oli mukola sente obudde bwange obututteko essaawa zogendo kuzanga 24 gasseeko ezisezaayo ezange waliwo gwe buli wosakisidde ng'okukola ekyo n'okuŋŋaanya abalala saawa zaabwe ne bazikolamu bibyo obeera bilioneya buli woza essaawa 20,000 obeera olingidde liigi y'aba bilioneya
gwe balabayo abantu ab'enjawulo abayoza biliyoni ya sente ojja genda okulaba kyenjagadde kye lwaki nkugambye ekyo nti teri muntu yeekolera bugagga taliiyo abantu bonna bakozesa balala okufuna obugagga so buli woozimba omugagga onoomu obeera ogenda kugabira abalala bali emirimu abatagirina omugagga ono buli waagwa tubadde n'abagagga wano twalina basembuule nga bakola ebintu ebyenjawulo okugwa kw'abasembuule olowooza bameka abaasafaringiramu bangi kyetugamba nti buli woozimba omuntu oyo obeerako abantu abatalina kapasite etandika byabwe bo nga bo bogenda okwemployinga kakati omuntu oyo mwempowering gavumenti okukwata sima miliyoni 10 oziteeke mu parish abantu baziwaseemu kuba kunjagala ng'oli munnamawulire gendayo okole research abantu abaali musiba empeta olwazifuna n'agenda mu kereziya abamu mu kanisa ne bamugatta n'omukyala mbimanyi mbiraba mpanga alina mu community abamu n'agamba Museveni atufuze bubi twamukolera mu kalulu teyatusasula banga netumulonze ab'NRM ne bazinywamu waragi PDM money bali eyo bazirya era ngo balidde endala so this alternative policy gye muyina eya empower one rich person or one not empower one rich person, empower people that have established something. Empower the established, yes, so their effect can multiply to the rest. To the rest. Who don't have the capacity. Ekyo tetugenda kukireeta buli kiseera naye byensonga lwaki nakwebaza nti okutuwa platforms zino kuba ekyamazima tebatukiriza genda mu bantu kunnyonnyola bona agenda okunnyonnyola poliisi ekuba tiya gaasi nga babakwata babasiba n'ebyo bye munnyonnyola mu birina ate kati nkola kisebo naye olwokuba lwaki nakwebaza omulundi gwe nasooka okujja wano ti okutuwa platforms zino okunnyonnyola abantu biki bye tutegeeza oba bukya bwe twagala eggwanga lino likyuke kuba eggwanga lino njagala okutegeeza abatulaba abalabibo there will only be one president buli kiseera tetugenda kufunayo banjawulo kakati kikulu nnyo gwe omuntu asigadde eno wansi omuntu yeesunga 226 owagira omuntu afune ekifo amale nga gwe tolina kyofunye okusooka okulowooza nize mbaddewo ntya ekyo kiddemu tokubye nnyaawo kikulu nnyo gwe omuntu alinze 226 obeeko munnabyabufuzi wo gwowagira okusooka okulowooza nze mbaddewo ntya waliwo n'obunafu mu society eyo waliwo abantu abalowooza nti ye bwana awagira MP gundi n'agenda mu parliament livelihood ye wegenda okusucceedingira awo agenda okuyita yeyagale mu life ne batuukayo ne babeera disappointed nga gwe wasuubira yes takoze in fact naffe obunafu bwaffe ng'abavuganya mwami Museveni abaagala okujjawo bannakyemalira buno titutunuuliza nnyo abantu ekintu eki kujjawo Museveni bino ebirala ne tubyerabira society n'egendanga efa so nga twandibadde abantu Museveni n'abalemerawo Museveni abaddewo ebbanga akyatulemye n'abalemerawo natulemerawo Kyamundu abalemye kuba tukyagezaako twandigambye atulemye nga twabivaako abalemye nga tuli mbuzisumata tannatulemerawo naye kyetugamba abantu nti nga opposition naffe tukyalemeddwa okwempoweringa abantu bano wetufunye obukulembeze ne twesiba ku ekyo olwaleero nze ndaba talkshow n'ojjula okukaaba amaziga najja tovuma pulezidenti waffe taddwamu ng'ebyo byokka byaliko naye nga baleese talkshow ne baleeta omulamwa gwogenda okuyita oyamba okwogera n'abannayuganda okwogera n'abantu babeere nga basitula embeera zaabwe ebyo twabiyigira what can you in the opposition do better than Museveni twogera amazima kiki ddala aboludde oluvuganya gavumenti kyemuyinza okukola okusinga Museveni kyakoze bingi nga ki kakati ebyenfuna you a teacher like me whatever you say here your students are following ebyenfuna
anti kakati Mwalimu Museveni yalina obuyinza ne ssente z'Abannayuganda. Ebyo byenkunnyonnyola nti singa tuweebwa obuyinza ne tubiteeka mu nkola bisinga byakoze y'olwaleero. Bwe tulowooza kuba singa byandibadde byasakisidinga katugende ku kimu. You know one thing I like about America n'ensi ezitusinga obukulu, bo president bamupimira ku ebyo byakoze ate nga biri statistical. President wa America buli lwaba amalako ekisanja ate ko tubuli atonzeewo emirimu emeka. Naye era waliwo awadde naga nti okay watonda 2,000 naye watta 7. Era ekyo kimala obutakuza mu kalulu kaddako. Mu Uganda tewalaga nti obadde MP emyaka 5 otonzeewo emirimu bwegiti n'olw'ensonga eyo osaana kino. Let's go honestly speaking. How would you solve the unemployment problem among the youth in Uganda? Singa mwe mubadde muli mu government abavuka tebalina mirimu nga nammwe temubaweereza buwarabu nti bagenze buwarabu kukola. How do you solve the youth unemployment problem in Uganda? Kakati waliwo one ekisooka, waliwo ebintu bye tulina okukkiriza bikyuke mu Uganda muno. Ekisooka land tenure system. Ettaka enkwata y'ettaka mu ggwanga lino tulina ndowooza land tenure systems oba nga mmeka mu ggwanga mu leasehold, freehold, crown land, ebintu ebyo birina buzibu ki? kakati nga tetunnatereeza olwaleero olina influx y'abaana ba boda otuuka ku stage ng'olaba human resource y'eggwanga esinga okubeera vital eri ka boda teri mu production naye oyagala kutwala mu maaso ggwanga. You think boda boarding is not producing? Producing ki? It's a service. Moving people and goods from one place to another. Kati waliwo better alternatives. Human resource eyo n'ogikozesa ekyomugaso. One, abatukulembera bano basooka ne batta cooperative societies. Mu 1962, in fact naliko n'omudumizi w'amagye amanya omwogezi w'amagye ku Taxation ng'alina statistics za World Bank zakulembeza simanya pa capital income biki kikulu nnyo. Si bikulu pa capital income bw'ogoberera economics oli omukadde w'abajingani simanya bibikola naye mu modern economics olwaleero pa capital income oba national growth tetukyabipimira ku statistics ezo kuba tezikyakola makulu. Ogambye bw'okyusa land tenure system mu Uganda ekisooka bw'okyusa land tenure system, one, government singa esalawo nti tugenda kukola obulimi bw'emmwanyi ku large scale, osobola okukwata abavubuka bano abali ku street abavuga boda n'ogenda n'ofuna gy'obateeka nga bakola emirimu cooperative societies. Let's say nobaga nti kakati tubafunidde ettaka lyenkana obunene square miles 20, twagala tugenda kubateerawo housing facilities, tugenda kubateerako irrigation facilities, tugenda na kubawaayo akasente ka upkeep. Bwe mumala okuzirima nga tuzibagulako ne tuzi exportinga, eggwanga lifunamu ssente naye nga n'abavubuka bano kyekugambye nti Museveni byabakola byakubawa ssente za kunywa walagi, si ssente za kwetaba mu kugatta ku ggwanga, kugatta ku productive capacity ya ggwanga. Bino nno byekugambye ensi zibikoze, ensi nga China, ensi zi Malaysia, zi Asian Tigers, bino bitwogera zibikoze era ne zisucceedinga. Naye wano ewaffe nti oli ajja nti obusente obubaweebwayo bwakukendeeza pressure ya bulali emirimu, kakati okendeeza otya ku pressure basindike ku muluko bagambe tubateereddeyo ssente, mubateereddeyo mmeka nti miliyoni 10, naye nga waliyo omuvubuka ssente zazirina mu kaduuka omuntu omu
ku kyalo milioni 10 yo azirina ezizza oyo omuntu omu tezituuka mu bano bangi so Paris development eganti buli omu afunayo akakadde tebiza abantu 10 those are 100 enterprises agenda mu nyanya agenda mu bikajjo agenda mu hoteli agenda mu bodaboda akakadde ako kakolecha akakadde ako tekalina kikagenda kukola naye buli wookwata ebintu gavumenti n'okola huge investments abanansi oba abantu kinoomuze batasobola kuinvestingamu n'oziteekamu ssente n'otandika okusindika abavubuka eyo ekizibu oba okisolovinga actually ekyokulala kye bakola politics ono w'ebifo wa positions naye kyekimu ku kintu Mwami Museveni strategically kyakola okuwugula abavubuka oba okuwugula beeriti okubalaga nti mbakurietingidde ebifo by'obufuzi mugende muvuganyize eyo namanya nti abantu bagenda kujja ababaka ba palamenti 500 abo ngenda kuba facilitating okubawa akasente babeere nga kyegombesa buli muntu agenda kubeera attracted ku kifo kiri tuve kutunuulira ensonga ennene eziruma abantu kyobola bw'osanga olwaliro obubaka bwa palamenti oyinza okusanga ekifo kimu nga bakivuganyako abantu 20 ekyero si 5 olw'ensonga nti bakikoze strategically nti beeri nti abantu bonna abasomye mu kitundu mu sub-county oba mu county ndowooza ekola constituency abantu abasomye abayivu abatalina byakukola bonna hope ne bagiteeka mu kufuna bubaka bwa palamenti bwe kubaako omu abufuna bane 19 basigala bali mu kumulimirira emyaka 5 bwe giggwako nkikwatemu ntya nange ku highlightinga bizibu naki takoze kino tatukoledde kino takoze kino ne babeera mu kuziika ne basimentana ekyo kiri strategic abatukulembera bakikola ocreating ebifo ebyo creating a diversion abantu tubeerabize nti bannayuganda temulina mirimu tuleme ofuna discussions eziri serious butya bwe tumalawo kino ne batuzeeyo so gye tuvudde obadde ombuuza kugambe singa tukyusa land tenure system ekizibu kimu ekyo kimu kuba tulina obuzibu bw'ettaka kyosanga ettaka square miles ne square miles nga zakwatako ebisaka naye nga waliwo abantu nga yeetaaga yiika 2 oba 1 okukyusa obulamu kakati ettaka buli liba nga gavumenti eriyinako control ekyo kigenda kukola ki kijja kuyamba okukyusa obulamu bw'abantu bangi ekyokubiri bannayuganda tuddemu tubaorganizing mu cooperative societies cooperative societies abazungu we baali bava wano ebyo ndowooza baabitulekera baaleka babituteereddewo naye bano abatufuze paka ebbanga lino bajja ne babijjawo era ekiseera ekyo nze muzeeyi wange yali mulimi wa mmwanyi na nnaanansi mu Masaka Cooperative Union. Masaka Cooperative Union bamwami Museveni wabajjira ojjiwamba ng'etuuse ku leve ekola soda gwe bayitanga crepes oba wamulabako crepes brand ya Coca-Cola naye waliwo soda gwe bayita crepes CREPS soda oyo crepes twamukolanga mu nnaanansi ezirimibwa ewaffe e Buddu eyo level kwe twali tutuuse ne bagitta cooperative zi West Mengo Banyankole kweterana ne zifa kuba cooperatives ezo omulimi yabeeranga sure. You think cooperatives can develop Uganda in the modern economy? Zisobolera ddala era amawanga agakuza agatambuddeko mu byefu ebina by'obwegassi cooperative. Yes, genda ko Kenya wano saagala nkutwale wala Kenya ekisooka tokkirizibwa kugula taxi n'ogyoperatinga nga Kenya wano bw'ogula taxi yo waliwo ekibiina ky'abeera mu ssako y'abaama abavuga matatu naki ti gavumenti ebasanga n'ebakola ki nebayambirawo so you put your taxes in a pool. Era bw'otuukayo bannannyini bintu ebyo ab'ebimotoka bino biturere ebisomba ebintu tosobola kugamba nti nze nji owuninga nkola byange
mulinawo cooperative ebakola ki ebagatte bayomba okuba regulatinga mutambudde mukyana ki abalimi b'emiyembe balina sako era sebe emiyembe gy'e Kenya kati gijja paka nakasero mu East Africa tugigula miyembe butungulu cooperatives abantu abeegasi b'e Kenya be balima bajja ne babituguza tegiriiko kirwadde ogugula nga teguliko kabulaaka teguliko kirwadde tegulina kizibu nga mirungi bagirabirira era ewaabwe mu campaign for instance ensonga y'ebigimusa ebeera issue nene nnyo ba presidential candidate ne bajja ne bagidiscuss nga fefe wano ababeera n'akalulu kokka akatayina nsonga fe tubeera n'akalulu wano nga president aliko talina nsonga z'abagamba abasuubiza kubakuba miggo nja kubatta banaakola effujjo nja kukola bino na biri nga talina kyabateera ku mmeeza nti abeeko kyasuubiza naffe abamuvuganya nga tugamba agende ku luno tugenda kukola bwe muti mufune endagamuntu nga tetulina issues z'otululako nti zino bannayuganda ze tubaguza nakyalako e Kenya nakyalirako aba UDA abali mu buyinza Secretary General waabwe then yali omukyala omuyita Veronica Maina n'aŋŋamba ffe barayira abo yadde twabawangudde naye bazimbye ensi yaffe bazimbye demokurasiya mu ggwanga lino n'ensi otwalira awamu nti bo tebajja ku siiti eno butereevu kutandika kukayanira kiri Moi bamutandikira wansi ne batandika okubuulira bannansi ekyokukola tebamuorganizinga ezo cooperatives naki tezajjanga mistake nti yali initiative ya government wabula zaali initiative za ludda luvuganya kuteeka pressure ku government ti kino tuteekeddwa kitambuza bwe kiti kino tuteekeddwa kitambuza bwe tuti baatuuka mu 2022 nga balina society eri empowered yotakyasobola kugula na peanuts olwaliro wano bannabyabufuzi babagulanga binyeebwa nowulira agondi bamuguze yakoze bwati naye byebituufu babagulanga binyeebwa olw'ensonga nti tweteeka mu political survivorship tetubangayo nsonga gye tugamba nti eno tugibeereko ndi waakiri opposition katudde ku kyebyenjigiriza ekyo kyo tulabe nga omwaka guno tukikuba kitereere ogwo ne guyitako tugambe nti omwaka ogwokubiri twagala bbula lya mirimu etugenda okwesibako nga tulinawo n'alternative zetwagala gavumenti eteeke mu buyinza oba temulina alternative Kyamundu JEEMA abalala naye JEEMA tulina in fact twali twasirika lwaki tetuziwulira twali twasirika naye babakiza okugenda mu masobakukiza okugenda bavuka ku kyalo lwaki tetubiwulira ewuwo era ebyaffe ewaffe tubikoze ku bammemba baffe aba JEEMA mubasangawo kizibu okusanga omuvubuka wa JEEMA atalina mulimu ekyo kizibu ddala osanga memba wa JEEMA ng'akeera ku maca paka lwaggula ayimba politics ekyo tufuba okukyetandikirako naye n'ekirala ndi twawa bannaffe omukisa abagezaako formula kuba tubeera ne discussions eyo waliwo abato nti Museveni kyekizibu bwe tumugoba ng'eggwanga litereera kati akyatulemeredde bw'aba akyatulemeredde in the interim tukola ki ekikulu Kyamundu oganye okukiza ogamba akyatulemeredde oganye okukiza nti atulemye tannatulema Museveni abalemye tannaba you are doing the same thing time after time tannaba an election cycle after every 5 years anti kyekugambe nti kyenayiga ku mukyalo oli Veronica Maina yatugamba nti barayira ne group bo babanga n'emiramwa gye bagamba nti kale judiciary eri biased kakati tukwate ku judiciary bonna ne bakikwatako tulabenga ne babajjako biwigi ebyo ku mutwe nti ebyo tekikyagasa naye wano ku kiki kyetusinti ajja kulondebwanga different way of doing it si president yekka ffe bye tubitunulako ddi ezo issue tetuzidisikasinga
so nga issues ffe tulowooza nga Justice Forum nti singa tutandika okudisikasinga ensonga ezo ezikwata ku Munnayuganda wa bulijjo, judiciary ne tulaba nga abantu bwe bagendayo bafuna obwenkanya, poliisi ne tulaba nga omuntu bw'ogendayo Kenya president w'eggwanga tasobola kukozesa poliisi naye bakizimbidde ebbanga. In fact Kenya poliisi munnabyabufuzi nga Raila Odinga ayinza okukanga poliisi naga nti ekyo tuganira naga nti ekyo Raila kayogedde alina abamugobera tetujja kikola. Kasita babanga bali kuki nga bali ku mulamwa nga bali mu kugoberera amateeka tuwaire ensi yabo nakyo Museveni si moto. That's why you have put hope. Nedda kyenyinza okugamba nayo nakyo tusobola okukyogera tuyinza okukeera n'enkyanga Museveni taliiwo naye tulina kiki kyetusigaliza. Kyenjagala nawe okubuuza, do you have a guarantee that if Museveni leaves today mwe muddawo? Ekyo tetukirina. Kyenjagadde okugamba nti struggle yandibadde kuzimba ggwanga, kuzimba institution za state, kuzimba ggwanga ddamu nti omuntu yenna ajja n'alikulembera asobola okulikoleramu byakoze ekiseera kye n'agenda ne tusigala nga tulina eggwanga. Uganda tetuli sure nti oba Mwami Museveni mwavaawo tusigalawo. Oyinza okulanga buli omu asikaza ne tufuuka Somalia. Lwaki? Naffe ate abandi badde bagaba alternative, naffe twaddamu excitement, politics oyo excitement, politics oyo wagende gundi tajja kubeerako kati n'abeerawo. Ekyo tumaze okukirialize nga tuzze tukigamba bannaffe internally titwandibadde tuconcentratinga ku institutions, twandibadde tubaako ebintu bye tuteekako essira byo bye tujja okusigazaawo ng'eggwanga nga Museveni atuviiridde kuba mu buli mbeera agenda kukola. Ekyo mukirowoozaako nti tupreserving ebyo tusobola okusigaza Museveni bw'aba agenze? Do you ever think about it? Kakati ekyo ndowooza ngaffe Justice Forum kye tutandise okutegeeza bannayuganda, bannaffe twabawa omukisa, kyekakasa nga bannayuganda baweddemu hope nti obululu tebukyayinza bakola ki kubanunula. So bw'ozimba ate bino ne Mwami Museveni yennyini singa twabiconcentratingako twandituuse ekiseera ng'alaba takyalina institution gy'asobola kukozesa kukola bibye. Naye Mwami Museveni ndowooza mu Uganda kyatasobola kukola kuwa muntu bulamu. Mu palamenti alina namba ezimusobozesa okukola buli kyayagala. How about okusooka ffenna okumwegattako tukole naye alemererwa bannayuganda bamuwa goodwill. Ekyo kyaliwo okwo okuva mu 86 paka mu 96 emyaka 10 bannayuganda bamuwa goodwill. Teri kulonda, tewali ki, kola buli kyolowooza nti kyekigenda okutereeza eggwanga. N'atatereeza n'alemwa nga bwe yakyusiza ssemateeka, bwe yakyusiza ssemateeka naye era ebintu ne birema. N'ateekawo constitution gyamenye buli article, buli safeguard erimu emutangira buli watuuka wendaajjawo. Ne Abdulnoor Kyamundu abaganda bano baga nti ebiwooma biggwa byokya. Leero katukomaawo ate bwe tunasinkana sabbiiti ejja tulabe ki kye tuzimba. Alina kyayizeemu kwagaliza ekiseera ekirungi, atabitegedde ate toyomba, tebyabadde bibyo. Buli message ebeerako bannannyini kwasita olabanga togitegedde. It's a simple saying, it was not your message. Bigambo byawole soyinka ebyo, bigambo byawole soyinka, waliwo abacomplaininga kuwakisize wobiraba nga tobitegeera. Ebusoge waffe eyo eriyo ebiwuka, abantu bali ebiwuka, tulina ebiwuka byanjawulo. Waliwo ekiwuka kye bayita enseenene, waliwo ekiwuka kye bayita ejjanzi, waliwo enswa, waliwo name it. Naye waliwo ekiwuka abasoga bakiyita kisendamazi. Kyo kikeera kuwulumpa bubi bw'abantu. Ne bw'oba oli ebiwuka kyo tebakirya. So wandibanga bino okay. Nkwagaliza obudde obulungi. Mukama Katonda kuume. Nze Simon Muyanga Lutaaya.
This is Inside Out.